Embeera esibye ya bunkenke mu katale k'e Kasubi, abasuubuzi bwe bavudde mu mbeera ne batabukira abakozi ba KCCA ababadde babagaana okutikkulira mu luguudo. Obuzibu buvudde ku kukwata baddereeva ab'emmotoka ezibadde zitikkula emmere. Juzi batukwatako omusuubuzi waffe batukuba ne tiya gaasi ne bamutwala mu kkooti ya KCCA ne bamugyamu emitwalo aga naye nga nsonga kyeyagaliisa. KCCA kujjanga nekwata emmotoka ezitikkulira ku kkubo ne bakwata abadereva abaleeta emmere ne babajjamu ssente. Bano bagamba ekkubo eriyingira mu katale lyayonooneka dda ng'emmotoka tezisobola kulikozesa. Olaba emmotoka eyo tesobola kuyita wano kwambusa bintu ebyo. Oluguudo luno okuva e Kasubi okutuuka e Namuŋŋoona lutawaanya nnyo ebidduka by'abantu byonoonekedde kuno oluguudo n'okuleetera jjaamu. Beemulugunya ku bamu ku bakwasa amateeka mu KCCA okubaliisa akakanja. Ate akali mu mateeka ate nga yo omudaala gwe yaguteeka ku kkubo. Ennaanansi z'atunda ab'omu katale bazitunda tewakyali ayambuka waggulu eri olw'okuba ye wa KCCA ate yakwata abasuubuzi ate yakola emidaala ku kkubo. Kenyini bankola ne bansiba ne bantera ku sitewolo nabawo emitwalo 3. Bankuba n'okumutale bagambye nti egesa alina omudaala ogumenya amateeka ate nga guli ku luki ku kkubo. Eyo ensonga nayo ebambi kubanga wotameroni abazitunda baliwa bali eno munda ate yatundira ku ki ku kkubo. Kati kitegeeza yatunza n'amazaawo zino nezikola ki nezivunda. Oluvannyuma abakulu mu KCCA nga bali wamu n'amyuka RCC wa Kampala Shafik Nsubuga bazze okukkakanya embeera. Basuubiza nga bagenda okunoonyereza ku bakozi ba KCCA abeemulugunyizibwako. Enforcement yazena ayogera ko nabo nabagamba nti mwami egesa agenda kugambako emmoroka alina okuzikwatirawo paka mu luguudo lukoze. Bano era bayimiriza bakwasa amateeka mu katale kano okutuusa nga okunoonyereza kuwedde. Egesa asookaddeko ki ebbali era mbagaye takkirizibwa kulinnya wano okujjako nze ne KCCA nga tumaze okukkiriziganya ku mbeera ki yakola ki gyalwenso. Ssentebe w'akatale kano Ronald Zibo ategeezezza nga bebaludde nga beemulugunya ku bantu bano okutulugunya abasuubuzi naye nga tebakwatibwako. Naye otutuuka wansi awo ate enforcement officers be batukwata so nga ate police yo yakiraba nti kkubo fu nebeera nga etuwaamu nti mugira mutikkula okutuusa ekkubo lyammwe banaakola ki lwe banaalikola naye ate ba enforcement officer abakatale aba KCCA ate nga katale ka KCCA nze neewuunya ate be batukwata ne baleka emmoroka eziri katale ka private nga ziri ku kkubo najja akwata eziri mu katale ka gavumenti. Ku nsonga y'oluguudo basuubizza nga we lugenda okukolebwa.